Fadi TV ujinkwaniza kadi kanina kusaba subscribing bani updates zinava buli kadi ngina kusaba usigalenga on following ate liking video yeno subscribe comment section weli awo nyegane ku kadi ojja kufuna ka notification buli natekanga video ku Fadi TV UG ensonga za nyingidewo nazo nsonga za beboko lunaku lwade lunaku lwaggulu kiro yasimatuso kuba amasasi omusajja omu atebezebwa kubanga mujasi wa SFC abajasi ba SFC basirikale ba SFC kamwire musirikale wa SFC bamu ku basajja abakuma President Museveni ono yamujide olubantu oluvanyuma lw'okukolowola emmotoka ye ne bafunamu obutakkaanya era ono mu kwagala okumala bino byonna yajjeyo olubantu abantu be bataasizza ne bakuba enduulu oluvanyuma poliisi yaze netasembeera ono bamujjeyo omusajja mukulu yabadde akutte emmundu yadajjiye emmundu nomutwala ku poliisi eyekatwe wabula musajja mukulu ono bebekulu yaganze tuwa ku poliisi jukira poliisi yatuuse okutwalayo omuntu kati ye yavuze emmotoka yagende ku poliisi alabe akole statement ku poliisi alabe kiki ekigenda mu maaso yaganze kutukawo nga ate abasajja basazeeko dda banne kumbe oli abakubidde simu n'agamba bannaye bankabye ndi ku poliisi wange katwe bankabye ensonga nzijeyo emmundu zijeyo piston waliwo nkolobodde emmotoka ate nengezaako mugamba tukkaanye nze ati nzijeyo obujja mmundu kwegamba wabalusooka obutakkaanya kati bali banne ne beeyiwa babadde bayitirivu nga 10 beeyiye ku poliisi y'e Katwe kwegamba bazze nga bazze kola ki kununula munnaabwe naye ng'ate yajjeyo eki emmundu lwakolobola ki mmotoka ye nkiraga nti emmundu mu Uganda okuzikozesa obulungi kyo kikyagaanya abasinga bazikozesa mu bumenyi bw'amateeka kati omuntu akolobola atya ku mmotoka obukolobozi ku mmotoka tinojjayo pisto nkiraga nti emmundu muno mu Uganda ng'amazima ziba zitaaga kukwatibwa abantu abali professional kyokka ati n'abantu abali professional kati ng'owa SFC naye tamanyi ng'ekyo bagikozesaamu kuba osiraba kikyadde kimetera kujjayo mmundu kugisikambulayo emmundu sigamba nti twabadde lutalo kuba abo bonna be yabadde nabo tukwabaddeko omuntu yenna ayina mmundu manye ebiseera ebisinga bagamba oba oyina emmundu ng'olaba omuntu gw'oli naye gw'omuyomba naye ayina emmundu oba osobola okugijjayo kuba naye aba ayinza okukola ki okutulisa naye sibira nti bebekulu yabadde n'emmundu sibira nti abatuuze ababaddewo ngo obutabanguko buno bubeerawo babadde balina emmundu kyokka ate omusajja mukulu ye yajjeyo bujja lubanto era abatuuze be baataasizza yadaga atandika okugamufukirira bebekulu Fadi TV ujisubscribe okwese emmundu obulungi mu Uganda okutwaliza wamu ko kukyagaanye buli agina agikozesa nga waasanze n'abasajja bakugu abatendekebwa nabo bazikozesa nga bwe basanze olw'ensonga buli muntu alina okubanga buli ndaala erimu ne bebekulu kyajasimatuka amasasi bbanga siri awalanyo kale wayiseewo emyaka egiwerako kugamba amasasi ajje agasimatuka lwakuba ono teyagamukubye naye gali baagamukubye ne katuuka ku mubiri kikyatuukawo ne ku luno bamutunuza akapisto teyamutuulisizza nedda yamutunuza mbutunuza lwakolobola mmotoka ye yabadde mujasi wa SFC oba omusirikale wa SFC gigamu ku magye agakuma omukulembeze w'eggwanga lwakuba amanya poliisi ekyagaanye okuganja abantu agamusajja mukulu oyo naye ng'essaawa zino kitegeeze nti akyali ku poliisi y'e Katwe ne bankwadde bali bazze ne bateekawo embeera naye embeera teyasobozezza poliisi kumukola ki kumuggyako ngalo zaayo oba okumuta akyaliyo ku poliisi e Katwe Fadi TV gisubscribe amawulire gano gatambulira nnyo wali ku Facebook nsozi nongalaba ku Facebook naye nesinga kakasa bulungi nnyo nengezaako ganoonya mu ba YouTubers abalala oluvannyuma ntegedde ensonga ku yavudde naye nga gatwendinze nnyo ku Facebook bebekulu bwatu yasimatuse amasasi n'essaawa zino ali kiriya tyamukubye essasi naye amutuuza mbutunuza akalubanto ka pisto